mbuno olw'okuba bamwagala nedda mukwano tebakukubye bucupa kubanga batidde nti no bajja basiba era wabaddewo omusajja yabadde abawoninga ennyo kitemugeza kasuka bucupa kubanga babadde bakimanyi bulungi. They know what is in people's hearts. They know what is already on people's mind. They ready the audience. They ready the aura of the audience. Babadde bajja kukuwa obucupa muganda wange era batidde kubasiba. Ate music tosobola mutambuliza ku eyo level. Music oyina mutambuliza ku level ng'abawagizi bo bayayana okulabako. Bayayana okulabako. Mu biseera biri abayimbi be bagobanga bafans nga Jose Chameleone ng'ayinza okuyita waawo abantu ne bajja ne basamirira naye saawa eno bafans be bagoba abayimbi. Can you imagine? Bafani be bagoba abayimbi tebakukubye bucupa olwokuba batidde. Ate nekirala waze negganga nnene ku stage sebo mukama wange omuyimbi ayagalwa abantu tabeera mu kweraliikirira mbu simanyi mbu bajja kunkuba mbu kati nina okugenda n'abantu bangi. Can you imagine you are entertaining people and you know that you are entertaining people who don't love you? That means they are not entertained. That's why wabadde oyimba ebintu byo waliwo we bagambye awo mutwanirize kibanda nga bakuba omuggundu naye nga tewali n'omwaddamu. Kakati munnange kibanda waliterezezza embeera zo nze nkubulidde waliterezezza embeera zo abantu balabika bakukyawa gwe nga tokimanyi. Si buli kaseera mbojja kubeera protected. Not every time that you are going to have people security on your side. Okitegeera there is a time they can get you. Mwana nze sagala nnyo kulaba abayimbi nga bafa mu bintu ebitali mu makulu ebyo naye nga tebakukubye bucupa si lwakuba mbunombo bakwagala. Just bataddewo security gulu naye nga mu mitima gyabwe babukukubye era kiba kitegeeza bakukubye obucupa. Okitegeera bakukubye. CBS nga CBS yalabye ddala ng'ekifaananyi kyayo kigenda kufa olw'effujjo eryo era nga option gye baalina omanyi Alien Skin kansooke mbabuleyo kakantu kano. Alien Skin yasooka n'ategeka Nkwakyo Festival era yavayo n'agamba Nkwakyo eyasooka n'agiyita kifiriza business. Enkwakyo eri eyasooka yagamba eyo teyali Nkwakyo wabula kifiriza business olw'obutakkaanya bwe baalina nani ne Abitex. Yali kifiriza business just because yali agala kulaga kwa Abitex nti sebo nange sinyigirwa mu ttooke. This time around omanyi Alien Skin ng'ogyeko ogw'okuyimba Alien Skin osobola okukozesanga mercenary. He is a mercenary. Mpulira mbu bawakula n'entalo ku bbanja. Okitegeera Alien Skin mercenary ali n'ekirala bawakula n'entalo ku bbanja ne bwe bato basasudde bo basobola kuyambako ne bakuwakulira ku lutalo. Enkwakyo y'omulundi guno baleese Big Size Bebe Cool ne Alien Skin okubeera nga bakkakkanya ku ffujjo. Koza Alien Skin yazza settinga trends nyingi tuzirabyeko. Alien Skin yatugobera wano aba Nigeria tetuddanga mu balaba yabagoba wano mu ggwanga aba Nigeria. Alien Skin yabagoba. Alien Skin yazza akola enkyukakyuka nyingi mu music industry nyingi azazikola mu music industry. Okitegeera ekintu ekyo. So this time around olw'effujjo eribadde lifumbekedde mu nkuuka awo Alien Skin yadde alina okuleetebwa kubanga Bebe Cool Alien Skin be basajja abalina ku ro tebalina kye batya. Bebe Cool Alien Skin era enkuuka eno yonna yabadde yeetoololedde ku bantu aba Alien Skin na Bebe Cool byadde yeetoololeddeko nga buli omu be yeewerera nti abo bawedde. Era obucupa Kampala yonna wadde tusobola kusangayo kacupa naaka abasajja nga baabugula.